Jerusalem Saraya nukudde hafu London yamuvumye n'amuteeka mu katyuni amwanukudde ng'omuzadde wabula ndowooza azzeemu ebibuuzo lwaki hafu London yavuma abantu era ayinza okumusonyiwa n'amuta n'agenda Katonda alimulabira ekisa. Njagala vidiyo eno ogiwulire nkuwaddeko ya ddakiika 1 ne sekondi 59 Jerusalem ng'ayogera ku musajja gwe bayita hafu London okumuvuma naawe oggyemu ekyokuyiga. Kakati wamaze okuwayo obukulu ewa president watigazaaki nasigaza obulamu bwange nasigaza business issue bwoba nga tebansibye ndowooza nja kugenda mu maaso. All right, in relation to what that lady has just said, Major General Salim Saleh, where do you leave the UPDF? No, the UPDF is in safe hands, I can assure you. Do you think the president is going to get a competent and reliable officer like you? Sure, there are many of them. Yeah, as we conclude, what can be done to end the internal rebellions in the country? We have the Konyi rebellion, we have the ADF, and so on. I have my own philosophy, although it's not shared by many people. I think poverty is one of the causes of insecurity in this country. So if we could address poverty, I think most of the rebellions would end. This is my own view, although it's not shared by many people. Yeah, maybe lastly, could you tell us what has been or is your personal involvement as military officer in the Democratic Republic of Congo? Originally, I was in touch with President Kabila and I was trying to do business there. And now, up to, I think, Friday, I was presidential advisor in that affair. And maybe before we wind up, Major General, now that you have resigned all your titles, of senior presidential advisor, like the lady says, what are you going to do with yourself? Because you are more involved. I think your life is much more of military than business. No. I'm going to change my style completely. Hey. Yes. So we are going to see you more in this in Chikuba than. No. I can't be in Chikuba. I'm going to do. If God allows, I'm going to be doing bigger business than Chikuba. Olugendo lwa Jerusalem ng'avudde mu magye waliwo abalowooza nti olwokuba muganda wa mukulembeze wa ggwanga nti ajja kufuna byakakeeka era bambi abantu bangi bava mu magye ne babawaayo akasiimo ne batambula butambuzi ne bagenda banywa omwenge nga beemazeemu amaanyi n'abayimbi bangi ekibaganya okukulaakulana baamanyira omulimu gumu kusiba ku studio kulinda hiti na kolabo ne batakyusa bulamu bwabwe. Ne Jerusalem agambye nti oba oli awo abantu beevuma beewemula balwanagana beekuba lwa bwavu ekituufu amawanga ga Afirika maavu naye ate mu mawanga ago mulimu abagagga abo nga tebakeera bukeezi ne bagenda mu kisenyi ne balonda ssente wabula nga bakola. Jerusalem bw'ava mu magye n'agamba ngenda kukyusa completely lifestyle yange n'atuula ne banne era bannange mwe abagobera opposition mwegendereze mu bantu bayogedde kuliko omusajja oba Dr. Lukwiya ndowooza oba Dr. yafiira mu Ebola eyalajjanjaba abalwadde b'Ebola bambi n'afa ne Dr. Norbert Mao. Dr. Norbert Mao honalebo kati omulamba gw'omulabiko opposition kumba atula ne Jerusalem sane bateeseza Acholi region n'alabanga ebitundu bya Acholi bivuddemu olutalo n'abuuza how can I improve their lives as I improve my life as I improve the life of Uganda. Kubanga omuntu bw'akola ekintu oba alimye yafunamu famire yefunamu eggwanga lifunamu. Jerusalem n'ayiiya n'agamba nkoze ntya agenze bweru w'eggwanga agadde okwewola ssente atandika ebyobulimi kubanga abantu balina ettaka mu Uganda. It's on record bannayuganda abantu abasinga ettaka eddene eritalina makulu ng'omuntu alabako ddabe ng'ennunda y'abanyankole ey'edda ey'okubeera n'ente ezina amayembe agalaawundi naye nga zivaamu amata ekikopo kimu n'abeeraawo nga bimuli paka ennima ey'omulembe lweyajja n'ennunda ey'omulembe lweyajja lwaga ti osobola okuba n'ente 10 nga zijjamu nga ente 2 ze byandikuwadde ente 10 zibikuwa. Jerusalem Sale ye muntu akyusizza obulamu bwe atazze mugamba nti nze ndi mukulembeze wa ndi muganda wa mukulembeze wabula kankolere naddala nga alondayo ebifo abantu byenyinyala ng'ebifo by'eruweero ng'ebifo by'eggulu. Abavubuka bali ku social media beewemula beevuma bagobera aba opposition si kibyo bagoberera naye mu nsawo yo mulimu ki
omuyimbi omu yabuuza nti mumpaleyo mulimu ki kubanga omuntu asobola okulizinga ettaka oba ne mwegatta abantu 5 mufuna ettaka ne mulilizinga ne mulimirako emmwanyi emyaka nga 10 ne mufuna ssente kati project yeru ya kulima mwanyi mwa Acholi region kubanga Acholi utalo lwaggwayo wali ettaka ddene for nothing kati abantu bagenda kudduka Buganda bagende bateeke ssente wala kubanga wano Buganda twamanyira kusala mu poloti ekitali kibi wabula okwemulugunya kusukka nnyo General Sale omu yennyini nga takozesezza ssente za government yali namunkekeera ekapeeka General Sale nga takozesezza ssente za government wabula ku ssente zeyeewala mu bank ezaffe wano ne Microsoft Finance Support Center ate baagera na President Museveni President Museveni alese Muganda we yeewole yayiyanga omusajja ne mikwano gye ne bagenda banoonya ssente n'atandika okukulaakulanya ebitundu ebyenjawulo mucyo omusajja yagaana okuva mu nsiko omusajja alemedde mu nsiko kale abantu ng'abo betwagala okuddira mbigere betugamba nti bave mu office ga government ffe tuteese tutya okulaba nga naffe tukola amazima tubeera abantu abeegombesa enkyobere Kadaaga enkyobere General Sale Musale enkyobere Museveni enkyobere Mama Janet enkyobere Mama Nabagereka enkyobere Katikkiro Charles Peter Mayiga abantu bano tubavuma buvumi ne baliko ekyokuyiga era nze sibata mbafata buli kaseera ngenda kwongera okubanyonnyola General Sale Musale yaani ne operation ne speculation n'omutima gwo gwagaliza abantu naye yennyini waliwo abagamba mbu yeekolerera ne bw'akola factory nga mulimu abakozi 4 ekyalo kifuna amasannyalaze kifuna amazzi kifuna security n'abaana b'okukyalo bafuna emirimu awo tabatafuna yekka eggwanga lifuna abatuuze bafuna naye afuna eno ye Uganda gye twetaaga si yakwemulugunya buli kadde